Wow, atendereze nnyo agulumizibwe duno n'omugacho w'emirembe amangu nga musinze nga mumwangire bwago. Obubaka buno engeri gy'obuleeseemu buli mu bitundu eby'enjawulo kubagambye nti waliwo otanga mulina gye mulaga nti n'aba famire yo oba ne ssengaawo naye walina olugoye nga lwa bbulaaka gomesi nga ya bbulaaka singa onagamba nange ndeetera obanga wali ensawo eri ensawo yange n'ogyayo ensawo ye ndowooza njijayo nosanga naye olugoye ne bbulaaka wategere nange nalwa bbulaaka nawe n'oyita lwa bbulaaka obuza ssengaawo agamba oba nakuddamu byakuddamu ndowooza kikuba nabaako nakulagirira ndowooza mulimu n'okulaga ndowooza nga tolaba muzze mugenzi ndowooza eyo saidi z'ebunyalugulu saidi ze mwagenze oba bunyalugulu bw'ogambye kuba nagwe yogeddeko omutabani wa Lukanga ebalagira omusajja wa Lukanga naye abalagirira ate nawe yabaga mutabani we Lubega kyokka n'olaba nga ate muli mu kitundutundu ekyebunyalugulu kyejamwera bajjawo n'abagamba nti mulidde byennyanja naye mulaba okulya ebyennyanja so nemuzooza nga kiro nezitasulanga nga ziwunya kubanga eri abatadde byennyanja wakala mulinga obufunda naye si bufunda olema kulaga butuddemu bigabo bya bufunda naye mukulaga bulimu magazi egomesi olugoye buyinza kyokka obuyinza buno buyinza bwa Naalongo naye nannyini buyinza buno bwa Naalongo yaani Maama Nabinene ensonga giri esatu gyokka ejjakosa kale eno ey'ekiddugavu Kabaka Bulamu Maama Nabinene n'Omulongo Kizza kale obuyinza buno bwolina bwekikyala bwa Maama Nabinene obuyinza buno kyokka tebukomaawo nti senga wakutumye ensawo ye muli engoye naye agenda okwambala naye akosa naye luddugavu ntegedde mu ensawo kitundu kya byama era bw'okiraba kyokka mu byama bijjajjaawo byalina era mulimu ekitundu kya maama alina ebintu byakwetaaza mu byama bye byolina okukola Maama Nabinene alina ebintu byakwetaaza kubanga senga kisinga musengese wa nsonga mulimu ensonga z'okusenga zolina okusengeka mu ngeri yaazo oba mu mitendera gyazo kiba lugiddemu ki lubadde mu nsawo mu lugendo gye mbadde mulaga olugendo nno kukola olugendo kutambula kitegeeza olina okutambula ku bigere okumanya njijja kubanja okutambula ku bigere ogenda okumanya ensonga ezo ez'ebyama eza maama ez'obwamaama ez'obwa Naalongo otuddemu obuyinza bwa Naalongo oba Maama Nabinene n'omu obuyinza bw'omusambu ogwo bukutuddemu n'oyinza okuba tonnaba kubumanya oyinza okuba tobumanyi nti obulina naye obukutuddemu kikitundu ekyo olaba nga mulimu ebyama byolina okutambula ku bigere okubina okutambula kuliko kale nti olina olugenyi lwabwe mulaga ekitundu ekyo kikubanjibwa ogenda kikola mulimu ekirala nti waliwo obadde balagirira ndowooza olugendo mulaga waliwo omusajja mulaga omusajja mwita Lukanga mune mugenda oba gye mulaga ndowooza kyonka kirabika ndi mwagala mutabani we abalagirira mutabani we ate Lubega nga yabirina byonna bitegeeza ki Lukanga yaani Lukanga linnya lya Kabaka Kanga mukumanya Kabaka yakkiramu Lukanga kitegedde erinnya lya Kabaka ekirala omusajja oyo gwe Kabaka oyo bulamu kyokka mutabani we Lubega ate yaani asinze ate mutabani we Lubega tumanyi bulungi nti ekitundu kya taata ekyo Kabaka kyayatuliramu ekitolina mabega kyokka buli akulaga mutabani we omuli mu kitundu ky'obwakizza Lubega oyo ekitundu ekyo kyokka nawe bulokukidde ng'olaba nga ali ebunyalugulu kyokka olaba yoyoza sowaani ku bugenji wakyadde olaba yoyoza sowaani yoyoza ebikopo kitegeeza ki okwoza kwonna okwoza ngoye oba kwoza sowaani oba kwoza bikopo kitundu kyakukola kitundu kikozi kiba kitegeeza kukola ekikubanja olina kukola kyokka mu kitundu kino kyoyogeddeyo ky'obunyalugulu mulimu ebitundu bibiri emyaliiro egyo omusajja agaye bwozesa gw'omugenyi lwaki bakuyise mugenyi mu kitundu ky'obunyalugulu olina emikolo gy'olina okukolayo simanyi ggwe osibukoyo y'amaanyi naye mulimu ekitundu ky'obucwezi ky'olinamu mu lubaalewo olwojejjaawo mulimu ekitundu ky'obucwezi ekikubanja era kyolikola kitundu ekyo ekikubanja gyekiri ekimu ky'ebinyalugulu kyolabye
kitegeeza kyokka ekitundu ekyobunyalugulu kitundu kya kaliisa. Anakayima ne kaliisa ekitundu ekyo eky'obunyalugulu kye kitegeeza. Kivogeddeko kyokka kwoza bikopo, kwoza masowaani. Aga naye mulidde ebyennyanja. Ne bamulidde nga ebyennyanja mubyolezanga kiro. Kitegeeza ki? Ebitundu bino byolaba emisana n'ekiro byonna birina amakulu ga njawulo. Era bina bitambulira wamu. Segede? Kimu kikola obwakato, kirala kikola obwawaswa. So ekitundu ky'ekiro kitundu kya bwakato. Kitundu kya Kabaka bulamu, kya Kabaka. Abeera mu Walumbe mu kitundu ekyo. Kitundu kya Kabaka bulamu. Kyokka ekitundu kya Kabaka bulamu eky'ekiro kirina amakulu mayitirivu nnyo kubanga buli kimera kiro, buli kikola kiro. Amakulu amekusifu agalimu. Naye abagambye sowaani muzoozanga kiro. Kitegedde? Muzoozanga kiro. Ne zitakira ku makya nga ziwunya ebyennyanja. Ebyennyanja ekitundu kya bulongo. Nga kitera waliwo atabatabirya, tulina okubirya. N'agamba ye mulina okubirya. Mulimu amakulu amakusifu gesijja kujja kwa simanyi mutinda gw'otuuseeko, gw'okozeeko. Kuba tekindaga nga atakolangako. Obaka bo temundaga nti tekolangako. Kuba nti obanjiwa nekulaga tebulaga nga takolangako. Nti oba tokolangako. Kitegedde? Simanyi kiki watukomako. Oba ggwe oba bajjajjaabo naye tekindaga nga takolangako. Kiraga nti waliwo yali akozeeko. Kitegedde? Ewammwe. Naye ekitundu ekyennyanja, kiba ekitundu ky'ebyennyanja munda kirekamu ko. Okinaanula ennyo kigaziye ennyo okusingawo kaawo. Mulimu amakulu amakusifu, amakusike mangi gesobola kujjamu kati. Naye agambye ozoozanga kiro. Kwoza essowaani nyaliiro. Kwoza ebikopo bulongo n'obwannaalongo. Kyokka obwonna kitegeeza kukola. Era kitundu kya bukozi kyonna, kitundu kya lubaale. Kyebayita okukola lubaale. Bwe bukozi obwo. Bw'olabamu ogira mu gundi emu. Era omusajja ono n'agamba oli mugenyi. Yaani. Tegedde bulungi nnyo. So obubaka buno nyabusijja bujjamu nnyo. Kwa mulimu amakulu amakusike mangi nga bwe nti obubaka buno butono naye ate bugazi nnyo. Sijja bujjamu bwonna. Weewaawo. Bweza nnyo, bweza ddala.